Fuulufiga wuuno embyazi guddemu ez'abaana ba Nuupu anti abadde yeefudde alumirirwa nti Nuupu engeri gye yafiiriddwa Maama Joel Mugisha bw'avaayo okutukubagiza aziguddemu. Basabudde ono kubula kumufiirako bufiizi. Omugenzi ye olwaleero azzeemu naye n'alagula ku nfa ya Kuteesa, enfa ya Sam Kuteesa. Omugenzi naye avuddeyo olwaleero naye n'avaayo n'agyogerako. Naye mwe mulowooza nti Isima yafa. Nze ngamba Isima mulamu. Isima ye muntu ayogera buli kimu ekibeerawo, buli kimu ekituuka mu ggwanga Uganda Isima aba akimanyi. Isima aba akimanyi nti kigenda kutuukawo. Isima aba akimanyi. Isima naye olwaleero avuddeyo n'akuba omwasi ku nfaanana ya Sam Kuteesa, engeri gy'afaananamu. Lwaki afaanana bw'atyo? Omuntu alina ssente okutuuka okuba ng'alimu eryo ettuluba ery'okuba nga amatama gamusitamye. Ezo ye ssente y'omuwi w'omusolo gye mulya nga temulina kyagikolera. Subscribe my YouTube channel. Ebisingawo gwe tula butuuzi owulire omwana kyakoze full figure. Omwana kyakoze full figure. Subscribing Olivia Katende 256 ulira gwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala twafiiriddwa omukyalo oyo Munnayuganda alamba tekakuba maama w'abaana, tekakuba badde alina ezzadde bambi Mukama yamujjulidde mu bulamu bw'ensi. Kitalo nnyo, kitalo ddala tulasaasirako baganda ffe aba Nuupu. Boyi wange saagala laba musezi ava mu layini ye. Buli omu asigale mu layini ye. Wasalawo sanyukira bigudde sayidi eno era sanyukira ddala. Bwetogambako kayinza otwerabiza by'ozoogamba. Nedda boyi tulaba. In fact n'essimu zaffe zajjula ddagala lezikyasevinga vidiyo yonna. Mujjuddemu zizo. Oseke saagala onkozese loosi ku data wange. Imbunzi siimuulemu ndeme nzipositinga. Sigala mu layini yo buli omu akole. Oseke bane yagaliza. Wasalawo olonda eryo kuba olonda eryo tugendera awo. Oseke kubanga gwe bw'ovaayo n'otandika okwogera ebyekiswa ate mukabanga katono bino ebyaffe siri akiyita mu lujja. Ekyo njakkeera okyuke ove ku bigambo byo oyogere ate ebirala. Bufoolo tusinduukirirwe emmeeme tugambe mbu waayo ebikiri. Nedda sigala mu layini yo. Omutonzi bw'atyo bwe yasazeewo katubeere mu nnaku naye tewali agenda kufiiringa sole gy'oli. Tambule. Mugende ewa Kuteesa nannyini handling service alina buli ssente ali wali ewakaawe yanywa wayini ebigere awalula biwalule. Katonda nno omuvangako ssente zonna z'ayina n'omugaa adduka ojjo wano ebigere awalula biwalule. Naye ng'ebbanga lyonna simanyi entebe handling service ya Kuteesa naye munnange mukulu Kuteesa ne bw'onookola otya ne bw'okola otya Museveni ne bwakwagala atya si ye Katonda. Naawe wennyini okimanyi mukulu Kuteesa w'oli ebigere owalula biwalule naye nga ssente weeri gwe nyigiriza Bannayuganda weeyagalize naye mu Katonda mu ggulu Katonda alina bwanyiga abagagga. Otustoping effe gwe Kuteesa komaaniina otustoping otumalako emirembe lwa airport olowooze tugenda kubeera gye bali mu maka gaabwe babadde batwala ssente z'Abannayuganda naye kati ebigere bawalula biwalule. I'm telling you. Bamugamba ajje mu bantu mu ssando jalaba ebigere we byazimba awalula biwalule n'omugamba lemera ku bantu ne Allah ayina engeri gy'abalemeramu akukakkanya. Kuteesa ng'otutte ssente entebe handling service abaana bo ne mweyagala naye kulasi ojja genda mu ttaka Kuteesa nga toyina wadde ekikumi. Ensi ejja kunakuwala ennyonyi ejje ekololo nga bwe bakola togimanye ya Museveni olufa beppa ng'epaakinga ekololo. Kati abakulu bagitya omugamba linnya ku nnyonyi ng'atya kuba akimanyi waanaafa ennyonyi yo weeri. Museveni tomumanyi muggaba ennyonyi. Twagamba Mutebire tuyamba oveeko bambi Mutebire okooye vaako. Mutebire ne yeesiba ku ntebe yaffe. Mutebire we bambi vaako. Mutebire yamala n'afa n'envunyu si yali omunene ati zaalyalya dde omugumbagumba. Twagambanga Mayombo weeyise bulungi, weeyise bulungi Mayombo. Maama nga Mayombo tagambwako. Allah ayina bwakka
kanya mukulu kuteesa Allah ajja kukakanya ne sente zo zonna ojja kukakkana nga nakati wakakkana obeereyo mu nju nga nene naye ng'oli wekka time Allah yakola obudde miskiini ne weweesiba ku duniya otya Allah yakola obudde mugaggawalidde ku bantu ne bagenda ne babonaabona mmwe ne mwejjusa ssente zonna naye wallahi billahi tallahi tosobola tuuka 2050 era wooli kyukako eno oweekeera abasawo buli ssaawa blood temperature heart temperature buli ssaawa naye ng'oli mugagga tulugunya efuze abantu batutte buli kimu gw'ogaggawadde weegaggawaza obudde Allah subhanahu wa ta'ala yabukola yakola obudde Allah mujja tuuka ekiseera nga airport gye mubonyaabonyezaako bannammwe tokyayinza giyitamu ng'oyagala kuyita Tanzania ng'oyagala yita Kenya Bannayuganda batalina musanga abayita ku airport ate be mutulugunya. We cannot keep quiet. Mututta ne mutumalawo. We cannot. Oba mututta, oba muyina abakulu, but we shall speak. Entebbe airport, the most corrupt entity. Entebbe authority, civil aviation authority, very corrupt entity. Mukulu kuteesa. Newe banakugaggawaza batya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuyita ate okufa kukaawa kuluma ne bw'oba mugagga okufa kuluma kujja kuluma nakati olwedde otambula owonyera ebigero walula biwalule naye ng'oli mugagga fugge lwaki togula ebigero ebipya lwaki tofuna omutima omupya Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukkakkanya ne airport yo bajja kukkakkanya ne airport yo otutte Bannayuganda for granted basasudde buli kimu ne miskini tokkuta sente tokkuta oli vampire wa sente mwe mwatondebwa kululuvanira buli kiwo ne mutwala buli katono omunaku kayinawo ne wootuuka nga abantu bonna sente bayuzanjuzeeka naye Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukkakkanya wallahi ne woli mu nyumba bakuyamba buyambi lwaki bakuyamba buyambi omugagga fugge Allah yasinga omumanya mubonyaabonyeza Bannayuganda naye olunaku lumu embuzi ezituula ku kawunta ne musokoola emigugu gy'abantu ne mubba sente z'abaana najja n'omusaba emitwalo 2 n'omulemesa ennyonyi kisiraani lumu emmotoka ya aviation ejja kuba egenda egwa ekigwo abantu 5 dead. Yes, there is a way we repay you. Mujja kuba muli mu basi egwa ebiraba embu ezo zonna zikutukeko emitwe iddaoyo tujja kuba tusanyuka mitima lwaje Kalyonso tit for tat tukyasobola boogerako bulungi mwayitiira obubbi buli muntu yenna posting Entebbe airport ne Entebbe civil aviation nti babbi musale video mubuteeke buli wamu